ya mukulu amuliyati bamutwalira etaayi bagamba nti oba oliawo etaayi bwe batamusanga etaayi gye bagenda okulabika nti oba oliawo ate banominatinga era yeyo gyolaba mu mmotoka ya Honorable saawa awo yeyo eri ku ntebe gye bamutwalira etaayi eyo yeno bagitwalira Honorable presidential aspirant yene etaayi gyolaba gye bagenda omutwalira nti bwe babanga tebamusanzeeyo kubanga bo bagamba omuntu waabwe bamututte bwe babanga tebamusanzeeyo enetaayi gye bagenda okuwaayo banominating eno okusinziira ku Honorable wano kyatutegeezezza naye saawa zino bakyagenda maaso nakutunkana abantu bani abalina okulabika nti batwalibwa etaayi eyo bagyogera maaso n'okulaba nti ye bamututte bwe batamusangayo eyo gye bajja okulabika nti banominatinga okusinziira ku Honorable Ssemujju naye nga bakyali ne poliisi wano abakyatunka ku ani alina okulabika nti agenda ekyambogo kuba kuliko abagenda okusekendinga kuliko abagenda okukola naki naye ebirabika bikyaganya wano naye nga ye ate ye yakoze eki yatuuseeyo powa ye yatuuseeyo dda kakati balinda baani abalala abagenda okulabika nti oba oliawo batwalibwa kyekyo ekiri wano abalabi baffe aba Salt TV kyetugenda maaso n'okubalaga wano wetuli ku Spears wano ku Jinja Road embeera yeeyo. You don't know how impaired he is. No, this is too much. You know how we do things. Mwetale abapolisi bamusitule. Kajinda. Yita abapolisi bamusitule. Ya mulimu omu ku bagenda okulabika nti basekendinga atasobola kutambula era bamugiddeyo akagaali. Poliisi emuganye okulabika nti akozesa mmotoka eno kati omulema agenda kubanga alinyisibwa mu kagaali nga bwe mugenda maaso n'okulaba ebiraya bwetyo bweri wano abalozeemu abagenda okulabika nti oba oliawo abagenda okusekendinga omuntu waabwe wa FDC. Asaba zino ekyambogo nkitegeddeko nti